tuli steady Musumba tubadde tuli awo ng'ebifaananyi nga bwabirabi twagala comment yo ku nsonga eyo ey'omukyala Flavia Tumusiime okusooka Flavia twamulabye ensonga ye yabadde nti story ya breakinze nti waliwo screenshot WhatsApp eziraga nti omwami we Andrew Kabuula eziraga nti ate yabadde mu bwenzi n'omukyala omulala akirabika babadde oba balina enkolagana oba professionally oba mu sports oba ku French embassy birimu Olufalansa tebabadde batambula bonna bwe bagenda oba e Bulaaya simanyi bwe kyajja naye bambi kyabadde kinene online yesterday ne kitaganya emitima gyaffe abasinga kati abantu abamu bwe bakirabye bakitute differently waliwo ababadde bagamba nti lwaki omwami ayenze kuba batunulira omukyala nga bagenzi ne bacomparing abakyala waliwo ebifaananyi bye baalaze oli omukyala ate alabika bulungi ng'ono Flavia by the way mu kukyogera ekyo saagala kujjako kitiibwa kya mukyala oyo nze njogera ekikyamu ekya comparison kubanga abantu abasinga bagezaako gati what's gone wrong what has happened ndowooza mitima gy'abantu egisinga giri awo nti what's gone wrong why okay gabaweerawo omutawaana tubuuza kiki lwaki kati abamu ne baconcludinga oba kale omukyala mulungi ono naye oba oli abadde tamuwa time oba egamba wala ebintu byesobola kwogera mbu ono oba alinganga ennyama etalina supu oba ono tayogera bulungi oba ono ali corporate oba ono egamba buli muntu agezaako okuleeta then simanya ne Shibada yazze Shibada yayogedde ebibye simanya bambi women abakazi bali bubi bambi simanya tuli naawe kati nuulaba akavuyo abantu bavuddeyo ne baatakinga Shiba ntalina kwogera ku nsonga ezo naye gwe olaba tasaanidde nga sinaba kutuuka ku Shiba njagala mumanye nti tudiringa n'obulwadde bulinga nga COVID obulwadde obw'obwenzi butambula nga COVID buli infectious ate bwe tutabuteekako vaccine bugenda kweyongera kati abantu abenda bangi nnyo jjukira nti not too long ago twalina pastor Bugingo yalekawo mukyala we pastor n'amuleka ekitende ye Bugingo n'addewa n'afuna omuwala DJ ono Makula Susan kati abantu bagenda batunuulira nti Susan tamanyi kusaba oli omukyala wa pastor tamanyi saala Bugingo bw'agamba aleluya ono tamanyi gamba amen gamba abantu bagezaako okumanya what happened naye ng'ensonga teri awo kubanga obufumbo ndagaano bakutta mukago kutuukiriza kiki wasuubiza nze maze mu bufumbo emyaka 30 myaka ameka 30 siyenda tewali mukazi gw'oleeta onoga nti nno pasita wuuno wayenda naye naye ng'okusobola okwekuuma Mukama yampadde ekisa kubanga obeera kumpi buli kaseera waliwo abagala nti pasita fumita ku kindaazi kino okwateko no ekyokubi tubadde wiiki eyo tubadde ne ono muvubuka Norman yani ddala ono Yesu muto his name is Norman is it Norman or Morgan Ogola Norman Ogola Yesu muto twabalaba ku mawulire just recently ng'olabira obuvuyo obuliwo mu maka kubanga Nazaala ze agambye nti ono omuvubuka yatwala omuwala wange maze emyaka 7 simulabako nagenda ku kanisa okukyalako yajjayo kibooko n'atukuba ffenna kaba n'olabira ebintu ebikyamu
Vuka Norman ali awo akutte omuwala atandise omukomberera mu maaso era mukazi bagala mutwala bamutwala bagala mugusumbiza muzungu biki badange. Absolutely disaster. Era by the way njagala genda okukyalira omukyalo oyo Nazaalo okumwenenyeza kubanga ekyakolebwa kyali kikyamu tekikolebwa. It's terrible. Kibi nnyo. Ate okusinga na Yesu muto. No nyina kusooka kukyalira maama naye naabo Yesu muto n'omukyala nyina obakyalira bo olaba omuwala bwe bamubuuza n'ayogera walabira ddala era nga system zitaganye. Yesu muto yali awo atiisa abasirikale mwe mugenda kundoota okumala ennaku 6 mwinsiba Yesu kibiki kano olabira ddala kye bayita eyo bagiyita spiritual manipulation, bully, intimidation. Omuntu atiisa. So no njagala olabe nti Flavia wajidde mu news cycle. That was yesterday. There was a pattern. Flavia, Yesu muto, Pujingo, Ntagali. Otandika okulaba ebintu bino. Then just before waliwo eyase omukyala n'amuteeka mu septic tank. Kyabaddewo yesterday. Era kyemmawulire leero nti accusing omwami nti alabeka yasse omukyala we n'amusubula mu ki septic tank. Soroti waliwo omusajja yatemyeko mukazi we omutwe bwe pwa. Kati totunuulira kintu kino kyokka nti okiri mu Flavia ne Andrew. No, obulwadde buli spread. Era wano kye nabangamba President Museveni nti wolabira nti abasumba tugezezzaako naye tetulina police support, tetulina institutional support. Twetaagawo okukwatagana wakati ababakwatibwa ku bufumbo. That is, twetaaga abakulembeze b'eddiini, twetaaga government registering obufumbo nefuna ssente kuli muntu afumbirwa. Then twetaaga cultural leaders, Buganda Kingdom abakulu b'ebika abazadde netusobola nga tutuula wamu engeri gye tusobola okuyamba. Naye ng'ekimu kyenda twetaaga cabinet ministry eya marriage and family, nga waliwo minisita nga ye omulimu gwe kulabirira nsonga zaki ez'amaka. Kati singa nze ndi minisita nandibadde mpitaani Andrew Kabula right away ne Flavia no yes of course kintu kino kyetaagibwa. Buli muntu akuba akalango. Bobi Wine ayagala ebibye simaya batugenda kuse NRM buli muntu akuba akalango. Abeeruwere bakube nze njagala obwa minister. Twina nakiwala abadde akola ku bato. We have a cabinet minister for youth. Tetulina cabinet minister for marriage and family. Omuntu omu yagambye nti nno abasajja bazze babikola lwakuba nti nno tebinaba kuvaayo naye abasajja mubikola nammwe bennyini. Nze saagala nnyo okuggattирira by the way abantu abasinga mulekera okukola generalization nti olw'okuba Andrew okay ti Andrew Kabula nti olw'okuba Andrew Kabula yabadde mwezi kitegeeza abasajja bonna abafumbo benzi. That's wrong assumption. Kitegeeza kati Andrew yayambalako ekiteeteeyi wano ennyumba naye because ekyo yakola teyakiriyo, but I don't want to bring that issue. Abasajja bana twambala ebiteeteeyi. So waliwo bino ebintu bibaleeta bano generalization. Buli muntu akola ng'omutima gwe bwe bukola ki bwe guli. Abantu tulina kuba era Martin Luther King yagamba nti don't judge people by the color of their skin oba their gender, judge people by the content of their character. Biki ebibalimu biki ebibalimu. So abantu abasinga tebalina mpisa, abantu abamu emitima gyabwe mikyafu, abantu abamu tebatya Mukama, they are not God fearing. Kati netusuubira nti balina okukuumwa obwesigwa. Kati katubuuze Andrew ani yamuyigiriza obwesigwa? You see, all of you are expecting nti Andrew Kabula alina okubeera mwesigwa mu bufumbo. Naye ani yayigiriza Andrew Kabula obwesigwa? Tukole monitoring and evaluation. Nimwena muddaawo kale yayenze nabadaba it's so bad. Tosobola kukungula w'otasize. Buli lunaku mubeera n'ennyimba, buli kayimba oluyimba lwa bwenzi, music wa bwenzi, red pepper bwenzi, buli kintu bwenzi, simanya women you must sleep with before you die. Kati society yonna ejjudde ki? Kwenda. Kati olowooza nti ono tagenda kwenda.
kati what you plant in the mind is what comes out, and we need a new regime. Era ngamba ba musician balina okuyimba nnyimba empya. Kati ono Shiba yayimba obuyimba simanya bwonkola kino naye nkola kino simanya abakazi naye abadde ayimba kati naye yavuddeyo mugamba Shiba shut up, just be quiet. No, Shiba just be quiet. Gweyina ebizibu bye ebirala tukulaba otambula n'obuwalawala, we are suspected of being a lesbian. Kati oyina okuvaayo ojje tukutereeze. No, she should keep quiet. Keep quiet. Gweyina ebizibu byo birala Shiba jangu mu ofisi yange gwe nanga tetwogerekanya package endala ey'abantu abatannaba kutereera abeesulise. Kitegeera? Waliwo omuwala waliwo omukwano gwange ejjo bambi yafumbirwa omulenzi omusajja ne bambi omusajja ate nga he's a gay nga musiyazi bambi omukazi n'abona katulina abo abateeka omukyala n'amuwasa n'amuteeka mu nnyumba n'amuleka omukazi n'atandika ogadi bana siri paapaali tuninda kwengera. You know what I'm saying? N'amuleka awo naga siri paapaali oninde kati waliwo bu pretty boys, waliwo buvubuka ennaku zino te nga buli awo gamba kati waliwo omuvubuka ne mu kibuga omulala omwala yafumbira naga nti no omwami gwe nfumbidde buli kaseera yeye yeeyogera, how is my perfume, how is my shirt, how is my this, kama n'osanga omwana omulenzi nga tayigirizibwangako nti omusajja tobeera so concerned ku biki ebyo simanya perfume biki. No, that's not it. Sajja katulina okuyigiriza aba era njagala President Museveni ekintu kye twetaaga waliwo abaana bakuze nga they are orphans, baana bakulidde mu boarding schools, baana tebalabye taata bw'abeera na maama, abamu ba they are orphans, kati mbasuubira nti babeere faithful. Twetaagayo massive emergency manhood training camp. Ate bino ebya feminism bitaganyiza nnyo bami nsaasira nnyo abantu bonna abalimu. Nze Andrew nkusaasira. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba KingSmith Photo Studio. Ffe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. KingSmith Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Mutereeze kuba tewali atoonoona n'ekintu ekikyamu kikyamu. It's wrong. It's wrong. Ate omukyala Tumusiime nabo mbasaasira ate bangambye nti Guy mwami we busimanya ti pastor nganze. Bambi that's so terrible. It's terrible. It's a mess. Ate kankibabuulire abantu bangi bali mu kintu ekyo, muli mu kintu ekyo ekibi n'emwekweka lwakuba screenshot ezinaba kufuluma. It's just a matter of time. So abantu bonna nze mbabuulira nti mulina okukola ki, tulina okubatereeza emitima gikyuke ate nnaku zino ez'oluvannyuma, these last days bana ebintu bibi nnyo kuba kati waliwo Guy ampeereza wano, waliwo omukyala ampeereza ekifaananyi kya Guy e Nigeria simanya broski. Guy yeefuula simanya shihi egamba yali empeke kati ayina amabeere yeekubye dikini yeefuula ng'omukazi ayambala ng'omukazi. Kiwulira naye mutunulidde talina hips. Namugamba hips don't lie. Sajja talina hips. Omukazi atalina hips si musajja ne mubuulira. Katuli mu bintu ebiseera ebizibu nnyo. Era abantu tulina okukola massive campaign abantu okunyweza obufumbo, okubatereeza. Nze ndaba nti gavumenti ekintu kino tekiwadde attention. Empeta ki? Eyange eyina amakulu kubanga nze bwe nakola endagaano empeta yange manyi nti n'empeta eno erimu ebintu bisatu. Number 1, ffe tuli basatu, nze mukyala wange nange Mukama yatukuuma. Okitegeera? Kati era nze manyi nkitegeera. Ni waliwo abatakitegeera. Kati nga Bujingo takyategeera kimpeta kyekola. Bujingo kireka baamuloga nasigalamu akasala kkubo. Bujingo kireka baamuloga nasigalamu kasala ekkubo. Kujja mubuuze kubanga omuntu abadde abuulira ti empeta nkulu buli muntu yenna alina okujja nga ayambadde ki empeta. Ate ndikoga nti mugijjeewo mugisuule.
You understand something's wrong with the man. Magezi kigowa Flavia aka yaliko obusi. No, abantu bonna balina okwenenya. Abantu bonna balina okwenenya. Flavia n'omwami we balina we need to do assessment. Katolewe kibizimbe kyagudde eggulo bwe bajja. Singa nkikulaga bana ekintu kiri kywadde kisesa. Gayi baga ne bakola bazimba ekizimbe ne 99 zino zi block n'akolayo ne terrace. Nina atateekayo wadde ki column. Kati ekizimbe kyayise kyonna kubanga ndowooza program bazikubira ku Nasa Road. Kati mubeera nga ekintu wazimba ennyumba naye ng'ogizimbire totaddemu architectural plans eziri qualified, ekizimbe kigenda kugwa. Kati mulaba ebizimbe bigwa muli awo mugamba oba ki oba no structural plan. Tulina okukola assessment work standards ISO 9000. Ani asettinga standards ku bufumbo sinti buli muntu alabye nti nsobola okukola embaga yalina okuwasa. Tulaba Lwasa ali wano akwata akasolo adde kati naye yeetaaga kati olabira ddala real confusion. Kuba kati olabira abantu abalina ku ssente n'olowooza nti alina Benz n'olowooza olw'okuba alina Benz ne mu bwongo ki alina Benz naye ng'omuntu ali awo ali mu kwekwatakwata. Ekitegeeza senga gwe bakubwa minisita abantu ojja okwonga obasomesa. Nze kati waliwo amenyina okusomesa kati abala nyina obbakuba kibo kati ng'oyo Yesu muto Norman Ogola oyo we yakwatidde omukazi n'amukumba ng'aswaza Nazareth andibadde mukuba kibooko 7. Seba ngenda mugenda kundoota nti yes kankuloote kwata dream number 1 dream maker number 2 dream maker number Yesu natandika kime kati by the way si Yesu oyo Norman Ogola he's in a fantasy. Waliwo abantu bajjawo ne bayita nti batuteeka mu fantasy. Nekira by the way so twetaaga program ng'omuntu yena tannaba kuyingira mu mbaga okuba mu bufumbo. We must have adequate preparation. Ekizimbe bwe kigwa nga tekibaddemu seminti tekiriimu. Iron emitayimbwa giriwa. Tubufumbo bugwa n'omukazi ne bwabeera kati by the way abantu bagamba waliwo baga nti bana kino kizibu. Abakazi baga ti omukazi Flavia nga mulungi. Ni kati omukazi omulungi bw'otyo omwami we era naga n'ayenda. Bana ffe tunaakola tutya taata abatali balungi nga Flavia. No temutya. Yesu waali. Obudde buno Kabula akole ki? Kabula alina kusooka n'afukamira ne yeenenya. Naye talina kikola yekka. Alina kikola mu maaso g'abakadde. Kubanga tuswazizza nnyo. Aswazizza mukyala we. Bonna balina okwenenya batambulire mu kitangaala. Bakujje mu lukundo Kabula agenda nti bannange nti nabadde ku nnyonyi nga ngenda eyo France sitani nankema. Natandika okwogera Olufalansa. Vous savez-vous dans ce que c'est de la sexe? Kibitegeeza ki mu luganda? Byebyo jabbiyiga. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gobeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba KingSmith Photo Studio fe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 KingSmith Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo